Bannange bantu bange omwami ono mumujjukira eyafiirwa muwala we ne bamugaana okumuziika nga kigambibwa nti si kitaawe agenze okwekanga n'omwana omulala w'emyaka 10 n'egi nga siwuwe. Bannange abakyala nswadde on behalf of the men's nswadde on behalf of the men's omusajja n'omwana ow'emyaka 12 omulala siwuwe agenzeyo ku ssomero omwana gy'abadde asomera ne bakamutema mu kitaawe yamutwala. Bannange abakyala ekwabula ino story singa abasajja tebagigwako kabavume ffe naye n'abasajja teri abasinga bwenzi emu abasinga okuzaalibwa okategedde naye maama bannange omwana ow'obuwala maama oli eyafa teyali uwe noono kaakati omwana ow'obulenzi kwegayirira abaana bonna batwale ebyo nga mubiwulira taata Mutebi era bizeemu abadde akyali mu kiyongobero ky'okuba nga mwana muwala Angela Namirembe Maria oba Namirembe Angela Maria yava mu bulamu bw'ensi eno ate oluvannyuma ne bakamutema nti omwana gw'olabiridde emyaka 27 si wuwo. Kaakati agamba nti n'omuto we 12 naye yagenze ku ssomero clearing balance n'atuukayo ng'omwana mbu baamukyusa dda ku ssomero tabangayo. Oba taata waliwo yakamutemerako nti munange ne muwala we omuto baamutwala simanyi naye yagamba nti abadde asasula mitwalo 7 era abadde yasasulayoko naye nga wakyaliyoko ka balansi ak'emitwalo 32 nti olunaku lweggulo yasituse agenda akiryalinge school fees wa muwala we wabula kyamubuseeko kutuuka nga omuwala bakamutema nti omwana baamukyusa wano taliwo. Wabula ab'essomero bagamba nti omwana ono ensonga lwaki baamugyawo waneeno ku ssomero mbu baali tebaagala ebintu ebyo bimu-affecting ebigenda mu maaso wakati wa maama ne taata Musoke ne maama. Jjukira baatuuka taata Musoke n'agamba nti taata Mutebi n'agamba nti takyayagala maama ono ewaka oluvannyuma lw'okizuula nti omwana gw'alabiridde emyaka 27 si wuwe n'agamba nti baawukane era nti bw'essomero balaba nti ebintu ebyo bigenda kukosa omwana ne basalawo mbu oba ab'eŋŋanda ne bakyusa omwana mbu ne bamutwala oba oliawo ku ssomero ddala. Awo tuvuddewo ebya Brian White byo byeyongedde okulanda essaawa yakakati wenjogerera mukyala we babasindise kabula muliro biibino onasooka tunnyonnyole. Mu mawulire ge tuyinawo eya Brian White bibi mukazi we abakozi omusawo kooti ebasindise luzira lwakutta muntu. Bannange ebintu byatandika ng'ebisaaga naye ensonga ziri serious. Webityo webiri era kankutwalireko ddala mu kooti tulabe emisango bajogeddeko batyo oba basomedde misango ki era misango ki egyo egibasindikisizza eruzira. Information ey'omusango manslaughter n'ey'omunaana doing racial neglect. The charges munaana. Ng'omulamuzi w'abanyonyodde mujja kudda amaaso ga Chief Magistrate ngenda kuzoma 18 omwezi gwa December. Musango gwa mutandika okuwulira. Ogubasomera sorry. Okay. Deti mujikutte. Munaana December. Nga wobiwulidde nze ndiwo okubanga nga batuusako gonna nga bwe gatambula naye nga ennaku z'omwezi nga 18 omwezi ogwa December gwe bakabatemedde ne bagamba nti bajja kubanga bakomezebwawo mu kkooti. Nga tuvuddeko era nga tweyongerayo mu mawulire ag'enjawulo ye mwana mulenzi Tamale Mirundi Junior yagamba alina obubaka bwa Ssenga Acid waneeno. Bubaka ki? Bibi. This message egenda wa Ssenga Acid. Bali basiyazi banne mubaleke. I'm now addressing Ssenga Acid. Wadde agosiga emanyago yegwe kingi kitire engwali ow'ettololo amanyago sigwe Ssenga Acid amanyaga amatuufu genda byekundaga muntu
Senga acid bakwita chinga kitire engwali ova tololo nebo watuke bulaya ne wetu masenga acid kati mukyala chinga kitire engwali akasenga acid kankubulire ebigambo bino. Let me tell you these words. Never in life. Kasoke mbyogere mu Luzungu mbidde mu Luganda. Never in life fight when you don't know your enemy. Mu Luganda kigamba nti tolwananga mu bulamu nga tomanyi mulabe w'omutuufu yaani. Kenjogedde kabagezi bokka mufunewe mukawandiika. Kankaddemu omulundi gumu ategeere senga acid sijja kuvuma. No, gwe wetaaga buulira. Senga acid teyeetaaga kuvuma, wetaaga kubuulira. Tuvuddeyo waliwo amawulire agasooka okuyitingana ne bagamba nti Muzeeyi Kawato nti yayawukanye ano Dexter. Abantu ne babyogera, abantu batugamba nti nedda oli omwana ali mu exams nti akola exams za senior 4 naye munnange tubadde tuliawo nga tumugwako bibino byannyonnyola kiki ekyaliwo. Oluyimba ne lubatwala buli wamu Kampala mwoli bangamba mu kyalo waggula ettaka n'okuzimba oli mu kuzimba. Sinakutandika kuzimba. Lwako abasinga bagamba nti sente zino ozikwanyemu nnyo abakazi. Nze sikwana abakazi. Ewe banga jaliyo nga mpulira sikwana abakazi. Sinti ndi mwana muto. Esikwana abakazi neddala nnyo ne Kampala. Yabona soko kujja bampa advice ne bagamba wala ne Kampala just about someone's money. Singa katono kano sikayina. Segera. Era n'ekirala nkyebaliza Katonda sobola kisagiramu. So wagenda okujja ng'omanyi nti balya sente. Siku kitegera bwenti nenze neteka mu mentality nengamba I'm not here for ladies. Yeah, I'm here for survival. Okay. Muzeeyi Kawato aliwa? Muzeeyi Kawato aliwa kaka. Buli mwatambulanga mwenna. Neka tutambula fena. Ate nga bagamba mwayawukana olwa sente. Byonna bibeerawo, you know consequences be. Sente meka ezabaawuleza? Si sente zokka. Mbamu ebintu kale, you face challenges. Yeah, you have to buy, you have to pass the consequences. Biba bintu bingi. Buno bulamu ostegeera. Yeah. Abamu ne bagamba mbu ate mukazi yali omu n'abaawula. Ate tekisoboka. Kawato gyayise nawe gy'oyita ate nga taatawo. Banange nkugamba ekindekeki ebyo nedda bya bulimba tekisobola kubeerawo. Ate ye omukyala wa Alex Waiswa Mufumbiro sawa yakakati tugerera ali mabega w'emitayimbwa yes avuddeyo n'asaba abalonzi nti bawe mulabiranga ddala yadde nga ali mukomera naye akimanyi nti saawa yonna ajja kubanga ateebwa kubanga teri musango ogw'omuvunaano. Bazze mu bungi era ne mukulu Alex Waiswa Mufumbira gyali mukomera asinziddeeyo n'asaba Abannayuganda nti mulonde Robert Kyagulanyi Ssentamu. 15 vote Kyagulanyi Robert Ssentamu as your president, vote Balimwenzo as your Lord Mayor, and of course
those people of Nakawa East constituency, Alex Waisamfumi, as your member of parliament, I am unbogable. I will stand for what is right. I will stand for what is true, and I will make sure that this country gets back to the constitutional order. The revolution is on. The mission is generational. We cannot turn it back. It is an idea. We need to be strong. We need to be firm. We need to be committed. We need to be resilient to all and sundry in this country. We should struggle and fight for our bigenda maaso ye omukulu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ayogerwako lunaku lwaleero atalaze Mitooma, Rubirizi ne Bushenyi era nga eno gyasangidde omulwadde gwe tutegeddeko amaze emyaka 2 ku ndiri naye olwategedde nti pulezidenti w'ekibiina kya NUP ajja kubanga atalaga ebitundu ebyo n'asaba ab'effamire ye wakiri bamutwale ku luguudo amulabiko bannange essanyu libuganye omulwadde. Sanyu jiriri yadenga omwami abadde mulwadde naye ndowooza olaba essanyu lyabadde nalyo n'akafuba kamuwadde mu butuufu nnaku lwaleero muyinza okuwulira nti yawonye nga tuvuddeko eyo nga tweyongerayo mawulire ag'enjawulo. Twalabye ffenna interview ya mukulu Bebe Cool gye yakoze ng'agezaako okugamba nti omukulu Bobi Wine mbalemeddwa okuba nga oba oliawo agoberera oba okuyigira ku ba Dr. Kizza Besigye bye baakolanga wabula ekigambo ekinene nnyo ekyasinze okuba nga kitabula ab'enkyukakyuka kye yagambye nti tebamanyi ekigambo protest vote kyekitegeeza. Kakati onavuddeyo ku mwanukula kati ozze kututegeeza nti abakufaanana babeera tebategeera. Kituufu abaddugavu tulina ekizibu ku mitwe gyaffe. Omukulu ekimuleese ku TV kutegeeza bantu nti buli akola omulimu nga ye gwakola abeera tategeera era abeera tagwanidde. Kati ekibuuzo kiri kimu, akola omulimu ng'ogugwo oba akufaanana bw'aba nga tategeera by'otugamba oli mu nnomo senseezi z'otegeera bulungi okubitutegeeza. Ekifuula Walukagga atagwanidde naawe kikufuula atagwanidde kutuula awo kuwuliziganyaako n'abantu. Okugwanira kwa Walukagga kuleetera okugwanira kwa okutuula awo. Singa ogenda n'ogamba ku lumbe nti nze nina sisita wange oyo musezi temumukkiriza ku mufu, mulina kuvaawo babiri. Gwe kasita ogamba ku lumbe nti sisita waawo temumukkiriza ku mufu, musezi agenda kulya omufu, mulina kuvaawo babiri kubanga ekitambo kibeera kyanju, ekitambo tekibeera kya muntu ssekinnoomu. Abava mu industry mwova bwe baba tebategeera oba bwe baba nga tebagwanidde, gwe kennyini obeera togwanidde. Era statement yo terina bwekkirizibwa kuzitowa kubanga nga bw'otumenyedde bannabyabufuzi abalungi ku sayidi ey'opposition, ate era bwe nsobola okukumenyera aboogezi abalungi ku sayidi eya gavumenti. Bonna aboogezi abalungi ku sayidi eya gavumenti
eggwe yayambadde ka t-shirt ejje ku TV naye ng'ekikuleese kututegeeza nti abafaanana nga ggwe babeera tebategeera boogezi baabadde baweddeyo okuweereza omuntu alinga ggwe era nga lwaki baaweerezza omuntu alinga ggwe ku boogezi abalungi bonna be balina ekyo ekyakuleesezza omuntu alinga ggwe gwe aba ayogera ku kintu ekyo kyekyo ekisazisaawo bannabusiro east nti Walukagga agende tebatunuulidde ettaayi lye omanyi lwaki ne TV eyo yaleese ggwe oliko abalabi lwa nsonga nti oliko abalabi nga tebafudde ku byogenda kwogera nantegeerayo naye oliko abalabi that is the fact oliko abalabi bannabusiro east nabo bakimanyi nti Walukagga aliko obuweereza ayinza okuba talina ttaayi ayinza okuba tayogera luzungu lwa Kimerika naye ng'ate atuddeko obuweereza kakati gwe bw'okeera n'okuba Walukagga tagwanidde gwe ogwanira otya okubanga gwe agwanidde okwogerera awo oba okumwogerako bw'oba ogwanidde otya ekifuula Walukagga ddandala automatically kirina kukufuula ddandala kyokka ate ekisitula Walukagga naawe kennyini kibeera kikusituliddemu ekisitula Walukagga naye tekikuleka wa wansi kubanga n'okujja kwa His Excellency Kyagulanyi kwajjirako okwogerako ku TV ng'oyogera ku byabufuzi bebikuulu ebigambo byo biringa oluyimba omutali bigambo ebigambo byo biringa ebbaluwa omutali biwandiiko ebigambo byo biringa disco omutali bidongo mu bufunze ebigambo byo eva bibeera useless njagala oddemu obiwulirizengako ng'omaze okubyogera then weebuuze njogedde ki mu butuufu gwe muntu amaliriza okwogera n'owunzika nga toyogedde kati otudde awo okutubuulira baki be tulina okukuweereza gwe abakunyumira okuvuganya nze ndi wa NRM naye ate bano baali batuvuganya bulungi oba bano baayina ensi ensa kyeki ensa kyeki ensi esukka ku ndabika n'eyingirako mu bikolwa bebekulu bw'otuula wali n'osirika oyina ensa kuba onyuma naye ng'ebigambo ebikufulumanga byansa kakati ekyo ky'olina ekikufuluma wadde ng'ofaanana ensa kyekiri mu bali b'otujuliriza bayinza okuba bwe bayimirira awo bakulembeze balungi mu ndabika nga tebannatandika kwakitinga mukadde tamusuza yamutenda eggonjebwa munone mubanone mubatwale ate Aseno ekaayana nti Mani uterese Ronaldo ku faino Aseno nga yeri mu kukaayana nti Mani uterese Ronaldo ku faino how ndowooza obiwulidde oli mukulu atera nnyo okwogerera mu ngero era nga ayina engeri gy'atera nnyo okuba nga analizinga ebintu bye era nga mpolampola wobuliza oyiga mu kimu bibiri naye ensonga y'omukulu bebe okuvaayo okugamba nti bano tebamanyi na kigambo protest vote ekitegeeza oba oliawo bayinza okuba nga abadde agezezaako okuba nga amusomesa n'okumwigiriza nakugamba nti ekintu oba tokiriimu olabanga ng'ekyangu ate nno nti ekyewuunyisa abatakiriimu bwe basinga oluusi n'okukaayana wano wandikoze bwoti ate nedda kino wandikoze bwoti ne mumugamba nti munnange wenkikuwa gwosobola oba bwenkikulekera osobola okukola bwotyo nekituuka abaffe ffe tubaawo kubanga tugaba tuusaako amawulire gonna gonna we gatambula era ng'omukutu guli gumu gwokka Legit TV 256 mwebale kubanga mutambula naffe mwebale kutuwagala tusiima nnyo era tusiimira ddala mbagamba kimu nti temujjanga okwo mwebale byonna byonna byemutukolera tetusobola kubaawo nga temuliwo tusiima nnyo era tusiimira ddala yonna gye muli abali emitala w'amayanja
abali mu UAE yonna abali ewaffe wanene Uganda tusiima nnyo era tusiimira ddala tubagamba nti Mukama abaddizeewo buli kimu kyemusinga okuba nga mwetaaga buli katikiti k'oteekamu buli 10 ky'oteekamu okuba nga obeera naffe mwebale nnyo era mwebalire ddala musigale naffe temuvaawo